Afande tokuba. Okukwata ekiwamba abakulembeze ba NUP akigenda maaso bakansala bangi bakwatiddwa n'oyo owa Mudioboke mumujjukira bungi nnyo Omudiobosi musajja mukulu ayitibwa Buladimo nga lirinnya lyasinga okukozesa kansala nno ejjo baamulonze era n'ayitamu okusanga entegedde ku Alina Zedriga Deputy President mu bitundu bya Mambuka era naye wa NUP naye nga yabuzibwawo ate nga 14 kati abali Uganda bagamba nti obunkenke bukyaliwo naddala mu bannansi naddala abawagizi ba Robert Kyagulanyi Center oyogolaba ku screen gwe bakulubeesa bakamukuleseda kikezisi awo enakawa era nga ono kansala Joshua okuva wali emakindye tu ejjo waliwo Abdallah gwe bakute okuva mu bitundu by'Erubaga North ekiwamba ekikwata bana NUP wamagwe kikyagendera ddala maaso kankwebadde ate wali Afande tokuba. Afande. No. No. That's bad. No, Afande. Please, Afande. Afande, he's a candidate. Kato omuntu lwaki omuntu anako ta complaining nga bamubba labo Katonda Afande kyono kuba kutta onamukutte We need your voice. Ugandan is a guy. No, it's okay. We need freedom. We need freedom. We need freedom. We need peace. We need peace. We need peace. We need peace. Dictator must go. Dictator must go. 40 years is enough. USA. Stand with the people. Stand with the people. Biki ebifudde Bobi Wine wanjawulo kubalala. Era lwaki agenda kudda na buwanguzi yonna gy'anaafubutuka wuliriza giwa obudde. Nalabye Baraka Munyarwa yabadde ne Kasuku n'agamba Kasuku nono munamalo ku NBS n'amagamba nitukolera mu 7 president natatuwayo wadde omubaka omu nitukolera President Yoweri Museveni okujja twagala tujyewo nuupu natatuwayo mubaka omu wadde bijigwa n'ayogera n'engeri gye wayisizaamu bijigwa ewaabwe ebujiri kale yeye gyava yabadde n'okwenibesi n'ayogera n'amaanyi n'agamba nupeeyo ne Bobi Wine waayo tiira ebirwanyisa biveewo bannange statement gye wayogedde oli ku NBS eyo statement kye wayogedde kiba tikituurako Robert Kyagulanyi amaanyi oba omwongera amaanyi n'abantu lwaki mubyogera kati okulonda kwa kagwa watanayita wadde mwezi gano okirize bye wayogedde oba bwe kiba kigimusa oba kyongedde ku Robert Kyagulanyi kubanga kitegeeza yali genuine ate government kyerwana kukola oba NRM yange eyina kolaga ngo bano bantu nuupu teri genuine naye mmwe mugiyambako
okulaga ngu yaddala mutasoose na kulowooza. Ngutegeera ekyo kubanga kati saawa zino bukyanga Dr. Besigye ajja kyali kikibeerangawo ngu presidential candidate amaze kulonda akaruulu kawedde n'abulawo ate n'asigala mu Uganda. Otegeera ekyo kubanga message ki gyasindika eri gavumenti ne international community, East African community, African Union, kwagala kubakozesa nsobi. Kubanga tactical move ya Robert Kyagulanyi tayagala abantu bafune obuzibu. Genda otunule Bashar Assad Syria. Byali bwe bityo. Bafubutuka ngezo za Arua oba Karamoja. Aha. Kati erizo ningi capacity y'abantu aba analyzing Robert Kyagulanyi mubiteeka mu feeling ni mutogere amazima genyini kubanga narabye bali omunsi ate nali nchogerega bali omunsi aveyo ajegere ensi ate yabyononye byononye nindaba kulisi Magezi omwogezi wa maje. Aha, Omuliro tashimwana. Banang mwe ka oraba government oba bali mu system bebategere kintu kino kati ate nabo balina kuba babwongo babu oyina kuba wabwongo kati omusajja ali mu bantu omusajja ali mu bantu Robert Kyagulanyi alinga COVID toyawula agiina na tagiina. Twabagambanga wano ne mugamba gwe oyogera kigwe kaddeyi aha oyina kwenyumiriza mu bwakaddeyi kubanga obwakaddeyi bunyuma. Naye timufaayo tuwe sente tubaguze emitwe gyaffe. Tubagamba wano
Mubirabye baba. Mubirabye bitawanya. Bungu. Katoba tubawichi. Tubagambe ki. Ali mu bantu. Omuntu ali mu bantu muzibu. Chenda mwesa Muhammad Faraidid we Somali yalinga mwowi no mumura Stand with the people. Stand with the people. We Ugandan. We love to sing. Free Uganda. You're smiling a lot. Free our people. Free Uganda. Museveni must go. Museveni must go. Ya tuli wano mu Waltham. Bannayuganda bo ebweru bakyayongera okulaga obutali bumativu n'ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Wabula bannayuganda abali e Uganda abamu batandise okugamba nti mwabavuddemu abali Uganda mu mbuli mu comment section bannaye mwandibanga ekintu mwakisuddewo naye nga banabo America bati nawe balaze embeera. Square baatiisiza bannayuganda ne babagamba ice ejja. Bannayuganda we tuli wano tewaliwo ice, eyo strategy y'abanyampi betuyina mu America. As far as I know, sawa za kakati mu abanyampi mwonna mwabinkola mubikoza abantu. Kyovolaba I big up Madam Dorothy ali wano, Madam Dorothy ono golaba, Mukulu John Sembatya naye waali, n'abaliida baffe bonna abalala abaliwo. Bakola omulimu gw'amaanyi kubanga batiisatiisa abantu temujja temwekalakaasa kubanga bo tubamanyi bakolera Museveni. Naye leero we tuli wano tetulina we tulaga, tutandika butandisi. Next week tujja New York, Washington. Museveni must go. Tetugenda mu kubeera mu exile mu asylum, tetugenda bikola ebyo. Museveni byonna byokola mu America tubimanyi byokola. Kyovola batuli wano in a coordinates. Wano wali code and freezing. Ono Madamu Dorothy ne balida abalala abazze. Next week tuli Washington, tuli New York, yonna tujja. Museveni must go.